Inside Story Uganda, real source of political updates. Honorable Mlondi, katugenda buzabuzibwa tukuyite kanso tukuyite honorable. Nakyo nekikwanguyira. Kyonna ekinaaba kyanguwa. Okay, tukwaniriza ku Morning Express. Of course tugenda kuba mu torch kakati esigadde omwezi oba gukyawera okubeera nga Parliament y'omulundi ogw'okuminaogumu esiibula officially zena ababaka be twakalonda mu January ono nabo batandika okukakalabya emirimu gyabwe. Beeteeseteese beetegefu twalabyeko aba NRM bali kyankwanzi ebibiina ebirala bo bagendako mu lusirika beeteekateeka oba tugende n'ekigenda tugende n'ebigenda ne Parliament ogitusigiramu akafaananyi neefaanana etya. Of course tugibuuze neefaanana etya nga comparinga ku zibadde zitambula zitya zikola zitya emirimu gyazo. Then ensirika zino zebagendamu zirina kyezigattako zikyusaamu ku bantu ku ndaba yaabwe ey'emirimu ey'ebintu bwe biba bitambula mu ggwanga. Of course ne alternative budget tuyina akanso agenda kuba atikira abalaba Sanyuka TV mbalamusizaako nnyo neesimye okubeera wano hafi naawe nenkulamusa. Nasemba okulaba nga tunagenda mu Idi tetunagenda mu Easter byonna obindiddeko naye Mukama akyakuuma ate twebaza Katonda era akyatukuumye nga tuli balamu bannakira mbalamusaako mu ngeri y'enjawulo. Yes nyabo be bantu bange. Okay, oli bulungi nnyo? Si nnyo, tukedde n'amawulire amabi. Muganda waffe Alex Waiso Mufumbirwa afiiridde omukyala Edith. Tukimanyi nti Alex ali mu kkomera ku misango egimu gimuvunanibwa bagamba nti yali ku parade emenya amateeka e Kavule. Olunaku olwo lwennyini akyogedde ate era tikiri mu kubuusabuusa nti yali ku Cancer Institute olunaku olwo lwennyini nga 12 February 2024 eri ku Cancer Institute e Mulago n'omukyalo ono afudde. Asabye okweyimirira enfunda nnyingi mu kooti era endooza emirundi gyonna ng'ayogera nti bannaye mundeke ngene nzijanjabe mukyala wange ko omukyala badde alina kansa. Nange kennyini lwe nasemba okulaba Alex mu kkomera era yakiŋŋamba naŋŋamba nti munoonyeeko mwogeremu era ne munoonya omukyala ne twogeramu ku ssimu. Buli muntu yali ajjanjabyeko omulwadde akimanyi nti wabeerawo omuntu w'okulusigera akujjanjaba ate era wabeerawo n'obulumi obuyinza okweyongerako olwa kiyinza okubeera nga munno taliiwo. Kati nkimanyi nti bombi Edith badde alina obulumi bwa bbaawusibwa si lwakuba nti alina omusango gwe yazza naye ati ne Alex naye alina obulumi obw'okubeera nti ali mu kkomera tasobola kujjanjaba mukyala we. Kibi nnyo nti omusango gwabwe tegutandikanga kuwulirizibwa kooti zaba mabail. N'omuntu ne bwaleeta n'ensonga efaanagana bw'etyo nti lina omukyalo omulwadde alina obulwadde obutawona ne batakiwuliriza ne batakirabamu nsonga. Nze ndooza kiruma nnyo, twagala okusaasira ab'eŋŋanda ze, twagala okusaasira abaana ate era nga tukimanyi nti obutali bwenkanya buno ne bw'obeera tulina mutima ne bw'obeera tuli mu bina byabufuzi tekyetaaga kuba muna byabufuzi okubaamu abuntu. Kino kya buntu era tusaba omwoyo gwa mwannyinaffe Mukama agumuze mirembe. So mawulire ga nnaku naye ate tumanyi nti ffe abakyali abalamu kitwongera bwongezi maanyi kulaba nga tukole okutuusa nga obulamu Mukama bwakyatwaziseeko. Okay, kale mawulire mabi nnyo. Twegattira wamu nga Sanyuka nga Morning Express okusaasirako ku b'eŋŋanda z'omukyala awamu ne Alex Jali. Mukama ayongere omumugumya. Honorable, Parliament masigazayo bbanga ky'okuyingira? Clerk wa Parliament yafulumya program y'okulayira ababaka bagenda kulayira nga 13, 14 ne 15 gwe mwezi ogujja. So oyinza okugamba leero weziba 8 mwezi nga gumu ne wiiki emu. So oyinza okugamba nti ne Parliament eno ndoozi erina okusinza program gye bali bafulumiza bali balinako ma business nga 24 omwezi guno. So ndooza bwe bamala okulayira abo ba Parliament ye12 yebe etandise okukola emirimu awo nga naye etandika kubanga byesookerwako byebyo bizinesi esooka y'okulonda abakulembeze abagenda ogikulembera kuba ate abakulembeze be basalawo bizinesi engeri gyegenda okutambulamu. Okay, waliwo ekintu kyenjagala okuhighlighting nga tetunagenda nnyo. Bw'olaba kasita tutandika ogamba nti
oba campaigns zitandika oba ababaka okutandika okulaga interest zaabwe okwesimbawo olabira ddala ng'emirimu gy'omu parliament gisereba kituufu abantu baluzinga interest ate ebbanga liyitawo nga ddene nnyo okutuuka ttiimu gye balonze oba parliament empya okutandika emirimu gyayo eggwanga we libeera mu state ki ekimu ku bizibu ebiriwo nti ebyobufuzi bingi nnyo ekitandibadde kibi naye nti oluusi waliwo ebikosa emirimu nti abantu linga ababeera mu byobufuzi buli kaseera kituufu kyoyogedde nti naddala parliament bwetuuka mwaka ogwokuna ogenda olaba nga omubaka bamugamba nti gundi akuli bubi mu constituency naddala abo abava mu constituency ezeewala kuba kati weesanga alina okubeera mu constituency ennaku 3 ate zalina okubeera mu parliament okuteesa neweesanga nga kikosa oluusi kikosa emirimu gya parliament oluusi kikoza entuula ekyomukisa omulungi nti kati wano okulonda bwe kuggwa tukkakkanamuko kubanga abakadde nga tebagenda kukomawo bajja ne bateesa nga omutima gubali wamu n'abakadde abagenda okukomawo nabo bajja ne bateesa nga omutima gubali wamu naye nga kituufu kyoyogedde nti oluusi twesanga nga parliament weba maako ogwokusatu ogwokuna wesanga nga speaker abantu agoba era oluusi ne committees ne committees oluusi nga kola mutewera kubanga abantu ekyo kiva mu kubeera nti abantu of course abeebufuzi tubitwala nnyo ekitandibadde kibi naye ate oluusi weesanga kikosa ate emirimu gya parliament Is there anything they can think about okola kintu nekikolebwawo kiyinza okubeera nga kizibu essaawa zino bannayuganda engeri etwalamu ebyobufuzi olaba nti ne bogenda ku mitimbagano hafi kumpi ndooza abantu ebintu bye boogera 5 oba 7 10 byekuusa ku byabufuzi kwegamba ebyobufuzi bitukutte nnyo ate nga tuvudde mu kalulu ebyobufuzi bitukutte nnyo ng'eggwanga estage gye tuliko nti abantu baagala banyumirwa nnyo emboozi z'ebyobufuzi banyumirwa nnyo okwesimbawo banyumirwa nnyo okulonda abeesimbyewo banyumirwa nnyo okuwagira oba oliawo n'okuvumirira bye batayagala kwegamba kyekimu kiyinza okubeera nga tewalina tteeka liyinza kijjawo kubanga ne bonoogamba okugeza amateeka kyoyinza okukugira nti olwaleero bwoba oli candidate nga bamaze okunominate nga akakiiko ebyokulonda waliwo byosobola okukola nebitasobola kukola olwokuba etteeka likufuga naye bw'oba tonnaba kuba nominated oba kyeri okukola kyonna kyoyagala tewali kikukugira ku spendinga ssente tewali kikukugira ku njogera ku nkuŋŋaana kaakati oba oli awo wayinza okubeerawo ennuŋŋamya mu mateeka ku biki abantu bayinza okukola ne batayinza kukola ne baba tebannaba kuba nominated kasita kibeera ng'ate tekirinyirira ddembe lyabwe eddala liri mu ssemateeka eryokwenyiririra tuyinza okufunayo engeri gye tubapanishinga singa bashaninga entuula nga bagamba bo bali bize mu constituency zaabwe nga banoonya akalulu basically ne wabeerako ebibonerezo n'ebibonerezo weebiri already weebiri mu mateeka bagamba waliwo entuula z'olina ezessalira of course ebiseera ebisinga tetulaba nnyo ba speakers so noeka naye n'ababaddeko emabega tetulaba nnyo nga bakiteeka mu nkola ate abalala kye bakola bwaba bagamba nti entuula 10 bwaweza 9 ng'ajja atuula olw'e10 kati ng'ekibalo kyonna kidda mu kifa kitegeeza nti bw'aba atudde olw'e10 bw'aba mwagala omubonereza alina kuddamu ku miisinga endala kakati abamu bakikola naye nga kirina kudda kuba baka babeera bakulembeze gwe ng'omukulembeze okumanya obuvunaanyizibwa eri abantu abatera okwogera enjogera etera nti parliament bagula banga omulimu kituufu abantu balina okulaba parliament ng'omulimu mulimu bannayuganda gwe bakusasulira era olina okugukola ng'okimanyi nti no baagukuwa ogukola emyaka 5 contract emyaka 5 era ogukola n'obukugu bwonna ate ekimu nti oyinza okukola ebyo byonna ebyo byokugamba nti omiisinga oli kugundi era n'otakola ki era abantu ne basalawo so nze ndowooza just kulinnyisa kwongera kubangula abo abalondeddwa kuba kumanya nti era kyekimu ku byo badde oyogerako ezensirika kafenti bakitwala okukitwala nti omubaka olina omulimu ogwo ogukola mu parliament ne mu constituency. Now that the 12th parliament is just close to start working kiki etubasuubira parliament teeserezo naye nga liri institution ya byabufuzi kaakati olw'okuba ya byabufuzi ebyobufuzi bikyuka buli lunaku hafi oyinza n'okugamba nti kyetusuubira mu palamenti eno naye ate ng'olw'okuba palamenti egenda kuba etambulira mu byabufuzi ebitambula mu ggwanga nze ndowooza nti bingi nnyo ebiyinza okukyuka nebyo bibadde tosuubira
naye ng'ekimu ku bikulu ennyo bigenda kubeera ku bukulembeze bwayo kubanga omukulembeze naddala sipiika ne deputy speaker ba parliament balina kinene nnyo kibakola ku ngeri parliament gyekwatibwamu gyetambulamu bweyabeera era olwokuba tetunalonda sipiika ekimu ku bigenda okusuubirwa oba ekigenda okushepinga parliament ekumi n'ebyo bigenda okutambula kigenda kuba kuba sipiika deputy ne mukama we n'engeri gye bagenda okukwatamu parliament kubanga amateeka agafuga parliament gawa sipiika obuyinza bungi nnyo yasetinga tone era nze mbadde nkyogera nti ekimu ku bikulu ennyo byalina okukola sipiika agoberera amateeka agafuga parliament n'agafuga eggwanga kubanga bw'ofuna sipiika nga amateeka agatunulako lwayagadde kitegeeza parliament tegenda kukola ki tegenda kutambula bulungi si nsonga kubanga mu parliament sipiika asalawo bingi nnyo so nze ndowooza nti ekimu ku kigenda settinga tone kigenda kuba obukulembeze obulondeddwa NRM yavaayo ne tulaga newande Dusu era of course neraga abaliwo already nti bebaddawo obadde followinga you one person who follows toyina kubeera nti obadde mu parliament followinga politics nga babadde atambula oba emirimu gya parliament nga egitambula ogambe temunalonda speaker osuubirayo enkyukakyuka kisoboka hafi kisoboka kubanga NRM tenalonda singa bisigala nga we biri ate ng'ogambye speaker ayina obuyinza bungi nnyo ku mirimu gya parliament nga bwe gitambula what should we expect era ne babisigadde nga bwe biri ensonga enkulu eri nti bagenda kukwata batya kubanga abantu bakyuka either bayinza okukyuka okwonooneka okyuka okufuuka abalungiko ebimu ku bunafu obubadde mu parliament eno bumanyikiddwa bannayuganda bangi era nze ndowooza nti bwe bumu ku bulina okutunuulirwa parliament eno waliwo erwanya entalo ez'obuntu n'olaba nga bamaze obudde bungi nnyo nga bala n'otalo n'etteeka jjuzi lye baakagoberera computer misuse amendment balireetera mu busungu omwami Nsereko yayomba n'abantu ku Facebook n'amala n'agamba ngenda genda mu parliament mbaleetere etteeka livuma abantu kakati olw'okuba lyatuuka mu bantu nga bonna bayogeramu tebaagala kuvumwako bonna ne bakola ki ne bagatuliise ojjukire bali wagoba honorable zaake bagamba nti akakiiko ka honorable Katuntu kaali kagambye nti yeetonde bwe yajja wano olw'okuba waliwo abaali balaba nti honorable zaake bamuvunaana kuvuma sipiika kati ne wabeerawo bankuyirawo omubiri abaagala okulaga nti nno ffe tukwagala nyo singa banaga teyeetonda tumugobe n'omugoba kyekimu n'ekyali honorable Namuganza so ze ndowooza nti ekimu ku bye tusuubira mu bukulembeze oba ani ekikulu ekirimu kirina kubeera kyagamba nti sipiika agoberere amateeka n'ennono za parliament ekyo kiba kyekola bwekozi lwakuba nti n'ebyobufuzi byonoonese mu ggwanga hafi nga nagambye nti parliament eri part of ebyobufuzi mu ggwanga tulina bannaffe olwali ekizibu ekinene kyekyaba NRM abatundira parliament ng'ekifo ekyokulonda obulunzi okuwanika emikono abo baba bagikakkanyiza parliament si kifo kya era bagaffe tulina numbers parliament irina okujja kuteeserezo mwina kuteesa kakati bwe muteesa oba oliawo oli owerudda luli n'empulira point gyayogedde nange nenjikkaanya nayo kati tugende nebbo basooka ne kutuula eno ewaabwe ne bagamba kino tusaze tukiyise nga bwe kiri kwegande bajja mu parliament nga bazze kuwanika buwanisi mikono ze ndowooza abo be bamu ku bakkakkanyiza parliament olw'ebyobufuzi ebyo ebiva wabweru wa parliament ne bikosa ne parliament mwonda ebbanga eriiso obadde mulonzi obadde otubuulirako ku bunafu obadde mu parliament omulundi gw'11 waliyo koobulala ng'ovudde ku kyokubeera nti abantu babadde kati ebintu babitutte tu personal oli aleeta etteeka naye nga liri personal bunafu ki bw'osobola pointinga out mu parliament omulundi gw'11 of course yalinamu ebintu ebyenguzi ndooza engalo zayitirira nnyo okuzigisongamu ebimu byali ku mitimbagano walaba exhibition eri abantu ne bavaako n'okwekalakaasa abala ne basibwa nga beekalakaasa ekyo tewaliwo okunnyonnyola kutuufu teyakyeyambula bulungi so wabaddewo engalo nnyingi kisongerwamu ku nsonga z'enguzi of course waliwo n'ekizibu ekirala kyotanyinza muntu yenna okujjako abali wabweru wa parliament gwe muwendo gw'ababaka ababaka nti bangi nnyo ne bafuula parliament okubeera okuginafuya kubanga kitegeeza nti ennaku n'essaawa entono zeetuulira ne baba ogambye nti abantu 100 boogere tebasobola parliament yaffe tugigera ku lugero luli amamesa amangi tegeesimira binna tegeesimira bunnya kakati ne weesanga nga numbers kakati ate nga numbers ezo era bano abantu abalumwa ennyo olwa omusaala okusasula parliament kakati olira nti kakati bagenda baterako bati
nze ndowooza ekisinga okuba ekibi kyekyokubeera nti omuwendo munene omusala tegwandibadde munene senga ababaka badde nga 2 oba 5 ababaka abo bandibadde tebanyiiga nnyo ate ababaka abo bandibadde bateesa nnyo n'okusinga bano 5 kubanga 5 abo bamanyi nti oluusi bwe bajja bonna bwe bajja ne batuula babalanda baterawo mikeeka nga tebajjaawo ate nga tebazze lwakuba nti bandibadde bajja bazze olw'okuba nti oli ajja n'agamba nti katulaba nga kira yandibaddemu ababaka 3 ku muwendo gw'abantu abaliwo omuluko ogumu gwokka nga kireko gusanga nga gulina abalonzi 8,000 naye osangayo district etaweza abantu balonzi 6,000 nga district number erina ababaka 4 newoma n'emipiwa 5 kakati olwokuba bakimanyi nti nno bona ogamba kira tugifunire ababaka 3 ojja kuyita ba opposition nga bagenda batemaatemayo obwalo okiraba ne babufuula ki constituency ne bajja kati babajja mu parliament ne bagijjuza singa bagenda ku muwendo nti abantu bookikira bali bameka ku mubaka kyandibadde nga kyangu bwe kityo gwe nga gwe kyanjawulo ki kyogenda okukola mweno parliament kyetuba tusuubira because weaknesses ozimanyi kyanjawulo ki gwe kyosuubira okukolayo ekisooka omubaka bw'abeera ng'ali mu kibiina nga nze bwendi nga si independent business ensooka enkulu eba set by ekibiina nga caucus approach yaffe egenda kubeera bweti kyova olaba nga abantu abamu ate ekyo kinenyeza banno bali abawanka emikono anti nagambye nti nkinenyeza ebyobufuzi byabwe ebibi sikisabanenyeza bo ng'abantu nabanze ekibiina approach eyo eyokugamba nti bwe tujja n'egundi kubanga singa bagamba nti mu caucus yaffe tuteesezza ku bbaga eryo tukola ki naye so ekisooka ensonga enkulu yagamba nti kuba muba mu kibiina enkola y'ebibiina bwekyo obula nga mulina ne whip kitegeeza bazza mu layini bw'obeera ng'ogezaako okutagalamu okuzza mu layini n'ogamba nti enkola y'ekibiina yeeno omuntu yekka ajja n'omutwe nga kaakati of course ekyokubiri nze nganze nina ebintu byange byensobola nze ng'omuntu birinamu obukugu ng'omuntu kubanga ndowooza ne parliament eno yennyini eggwako amateeka gentaddemu input kubanga amajjukira amateeka bwe gagenda mu kiti bayita abantu okuba memorandums parliament eno nina amateeka gentaddemu input yange ate ekyo mbadde nkikola emyaka egisukka 15 naye so nina values emanyi zendeeta ng'omuntu naye ebyo bikola wansi wa caucus era nze ndowooza nti teri muntu sekinnoomu agenda kujja agambe nti nno ogenda tulowooza nti senga tujja bwe tuti n'omulala najja bw'ati kati nga NUP bwe yaleese neebayo n'abalala abalowooza bwe batyo enkyukakyuka bwetyo bwejja kitandika naawe ng'omuntu okubeera nga okola ekintu ekituufu kyova olaba nze si wadde numbers nungi nnyo naye ngenda ne ŋŋamba nti kituufu numbers nungi naye ate numbers tuzaagala numbers z'abantu abakola ebituufu kubanga bw'obeera ne numbers nga bakola bikyamu nazo si nnungi oyinza okubeera n'abantu 10 naye nga 40 be bakola gwe lwaki oba olaba nti nno banno bwe bakola kikyamu because by the time big numbers support something that means balaba kye kituufu anti sandiganye gamba nti nno tebakola kintu pagira kyeŋŋamba nti enkola yaabwe kankuba ekyokulabirako hafi parliament eno egenda okuggwako baali bayisa etteeka lya UPDF amendment ennongoosereza mu tteeka ly'amagye erya Common Court Martial ne batuula entebe mwena mukokasi bagamba tusazeewo tuliyise nga bwe liri kaka kitegeeza bwe mutuula mu kokasi wabweru parliament oba oginafuyizza kubanga kitegeeza bwe muba mugenda kulyogerako ate nga gwe olina caucus position tetugenda kulikyusaamu olwo kakati omulimu gwa parliament kiki kitegeeza gwe oba otunulira ku ssaawa okulonda kwa ddi kyeŋŋamba ekyo nti bw'ogamba nti nno eno kino twasazeewo tukiyise buyisa kitegeeza nti wano akujja wano kumala budde mwolwokuba mugamba nti mwina numbers kitegeeza nti mujje mulonde bulonzi so nga ate parliament yandibadde nti kale tulina position yeeno naye ate mpulidde oli gundi agamba bwaki twongeremu kano ka sentence tukajjemu twongeremu would you do the same if your party mutulanga caucus ne mwagrenga ku kintu would you come and then oppose it ate nga mwakkiriza no si kuopposinga ekisooka mu caucus kitegeeza nti tukikubaganyizaako ebirowoozo era kitegeeza nti mu kukubaganya ebirowoozo era nga empadde input yange ku ekyo kaakati bwe tujja ne position eno bw'otuuka mu parliament ate oyinza okuwulira bano kibateesa ng'etteeka
kubanga omulimu omukulu gwa parliament kukola mateeka okay kukola mateeka kugamba nti kwa waliwo positions ezenjawulo ne waliwo bwamba okukola etteeka nti etteeka lino bwe liti n'ogamba nti nno ffe tusazeewo tuyise ebbago nga bwe liri ewatali wadde okukyusamu ka full stop kitegeeza wano tewakyaliwo mulimu wano tetuzze kulonda bulunzi so ng'ate ng'etteeka nandowooza nti waliwo oba obwayiro buyinza okugamba nino tukole ki tubukubaganye era y'ensonga lwaki yaviirako abamu okutambula ne bagamba tewaliwo business kubanga bannaffe bazze kulonda bulunzi tebazze kuteesa bazze kulonda bulunzi wetwogerera ssaawa zino NRM bataka mu Kyankwanzi olowooza ensirika zino ye opposition nammwe muzikola mwakola olwammwe twakola olw'olunaku olumu tugenda kuddamu tukololera nga tetunabagenda mu kulayira tulina retreat endala empanvuko mwekwatanga opposition oba kibiina anti tutandika ffe ekibiina kubanga kati tutandika tetunakola lw'opposition tulina kuyitibwa lead of opposition wa 12 parliament anaaba alondeddwa so kati olwa NUP twakola one day tugenda kukolayo retreat endala nga tetunagenda mu parliament retreat zino zirina kyezigattako ku babaka zino kyezigattako kinene kubanga okugeza omubaka aba mukulembeze hafi ate ababaka bava mu background ez'enjawulo ate era n'abo ababadde ababaka already waliwo ebintu by'oyinza okugamba nti byakwejjukanya omukulembeze yandibadde atendekebwa eri abantu abamu yandibadde atendekebwa mu bintu bingi era retreat tebeera ku byabufuzi byokka ebeera ne ku ngeri gy'okwatamu ssente ne ku nyambala ne ku byotokola kubanga abakulembeze bangi ezo leadership trainings bangi tebafuna mu kusazifuna ate fera tuzeetaaga n'olwekyo nze ndowooza nti retreat zino ziyamba nnyo kubanga omuntu bw'ojja ng'ozze kubangulwa eri abazze nga bazze mulundi gusooka ne mu Kampala oba mu parliament bazze mulundi gusooka naye n'ababaddeyo n'oyinza okuba n'okuba ng'oli mu kisanja kyakusatu naye ng'ate oyina byongedde okuyiga olw'okuba so retreat eyamba nnyo kwa buli amakulu ga retreat gonna kwetegeka toyinza kgenda mu lutabaalo lonna nga teweetegese so kugezaako kugamba kwetegeka tugenda kutambula tutya usually batugamba naddala because tulaba nnyo retreat za NRM maybe because be bali mu government bagenda okuvaayo nga engeri gye balabamu ebintu ekyuse omuntu ye sabaka wadde muli ku parties za njawulo era abeerawo enkolagana bagenda okudda nga ne yali mukwano gwo takyali mukwano gwo anti kakati kyova olaba nga abamu baboogerera saagala nze kukiddamu mpulira abamu baboogerera nti bagenda kuba brainwashinga ekitandibadde kituufu oba sizibeerangamu tosinza kugamba nti kyekibeerayo naye nga bwoga nti amakulu gavamu kiki ekivaamu nga mufulumye ekyo ndowooza abantu bandi bajja bakirabirawo ekirala retreat zaabwe ezo ebiseera ebisinga okusinza kuba programu yaabwe bagifulumya neyamulugu najjayo nga bagifulumya ng'erikoki nalabyeko patriotism emboozi zaabwe ezo za bulijjo bagitadde ku mitimbagano yafulumye patriotism kwegamba oluusi bo ekizibu kya bandibadde babateerayo n'omusomo gw'okwawula ekibiina ne state kubanga kimu ku bizibu okwawulira nti nga NRM kibiina wadde kife ekibiina ekiri mu gavumenti wadde tubeepatisibwa na Uganda ne kakati okwawula ekibiina nga NRM ne state kubanga mu state yaffe ffenna wandibaddewo ebitugatta ebisinga enjawukana zaffe ez'ekibiina kyova olaba nga linagambye hafi nga tandika nti ne bw'oba toli munnabyabufuzi waliwo galubindi zirina okwambala kuba oli muntu humanity nga mbadde nkozesa ekyokulabirako ekya Edith mukyala Mufumbiro nti kati n'aba retreat ya NRM bandibadde batunulira nnyo ekyo nti kituufu tuli mu NRM era nga mukola ebibiina olina eddembe okuwagira n'essanyu n'obwagaza ekibiina kyo naye ate ng'okimanyi nti waliwo state kati obuvunaanyizibwa obwo bunene nnyo ku kibiina ekirina obuyinza okusinga ekibiina ekitalina kubanga abayinza kubanga omuntu atalina buyinza tajja abasinga okutyobola eddembe ly'obuntu be bali mu buyinza abasinga okutulugunya abalala kwegamba kiringanga omugagga ku kyalo nti gwayina okuzibira okwekkakkanya kubanga gwayina ssente gwayinza okutulugunya bali gwayinza oziba ekkubo gwayinza okukola ki kakati gwakulaga okwekkakkanya
kakati abo bannaffe abo bandibadde bateekamu gundi kyova olabanga bwe bavaayo ne beeyisanga bwogambi abantu kyangu balowooleza nti bano bagenze kubanga kiri kye batera boogerera ekyo kyentagala kuddamu bw'okikyusa mu Luganda ate kiba nakibi nnyo kiba nakibi nnyo so kati abo bo abagenzeeyo be bajja okulaga ensoba kituufu bwe bagenda ebyo bibeerayo banedda g'osuubira ki gavumenti ya NRM eri mu myaka mikoowu olwo agikulira mukoowu emyaka gyemaze mu buyinza ne bwaba CEO yenna ng'abadde CEO wa kampani okumala emyaka 40 aba yeetaaga refresher ye kennyini kaakati ne weesanga nga eri mu kiseera nga kiyinza okugamba nti wandibadde ogamba ku myaka 4 omuntu wa bulijjo yandibadde asafaringa middle age naye ate for government eba ekuwangadde nnyo so nkoowu waliwo byetasobola kukyusa ne bwe beeyagadde kaakati ng'obuli bw'enguzi tesobola kubukyusa ne bwe beeyagadde nalabye bayinako omusomo IGG agenda kwogera nabo agenda kuba waliwo byetasobola kukyusa kubanga enguzi yemu ku pillars yemu ku mpagi ezigiyimirizaawo nga n'ababaka ye abamu abali mu retreat eyo bagenzeyo lwakuba nti balangiriddemu yabadde okusatu gwe balangiridde naye nga naye ali mu retreat kakati ali mu awuliriza IGG kulwanyisa nguzi kati obola nga nkugamba nti waliwo ebimu ebitasobola kukyuka era sisuubira nnyo kipya oba kyanjawulo kigenda kuvaayo kubanga nagambye nti palamenti extension ya byabufuzi ebiri mu ggwanga kati ebyobufuzi byonna mu ebiri biri mu kiseera ekyo nga balina omukulembeze omukoowu atakyalina kipya kakati wansi waliwo abamuli wansi abanoonya akaabwe buli omu anoonya kayinza okukwatako kwegamba kubanga ffe abamu ku ffe tulowooza nti ekizibu ekisinga obunene kakati kyakulaba nti tufuna transition kubanga transition na bingi byereeta naye olw'okuba nti bali mu kiseera ekyo nga bo kibiina kyabwe ne gavumenti eri mu buyinza nkoowu kisubirayo kipya abamu ku be twalabyemu n'aba opposition Honorable Norbert Mao y'omu ku bagenze mu opposition president wa kibiina Honorable Mao ali mu opposition president w'ekibiina kya DP ekibiina kye kiri mu bufumbo n'NRM kale buyinza okuba si bufumbo obw'empeta naye kiri mu bufumbo bw'akawondo kakubye eddini leader of opposition wa parliament y'omulundi gw'12 bw'anaabanga ayita aba opposition tamuyite sirowooza kubanga kale simanyi oba obufumbo bukuuma palamenti eno kubanga kyemmanyi omulabye ng'atuuka awo ajidde emmotoka ya gavumenti owa minisita eriko minisita aba mu executive toyinza kubeera mu executive ng'oli mu opposition so Honorable Mao tali mu opposition kubanga gavumenti eri mu buyinza gy'asaavingamu nga minisita era bw'atuula mu palamenti atuula ku ludda olwa gavumenti aba opposition gwe bavuze ebibuuzo so nze ndowooza nti lwakuba bano banne bamuyisanga omwana mujja na nnyina juzi bwe baatuuka okugabana n'agamba nti nayagala ku byobusika ne bamulangira nti negwe tolina waawano tolina waawano naye nga toyinza kumugoba kakati essaawa eno oba abeesibako oba atya naye ali mu maka ago toyinza kubeera wabweru na munda tekisoboka toyinza kuba mu gavumenti ne opposition kiseera kyekimu tekisoboka ku opposition kitegeeza obutaba mu gavumenti Honorable Mao era abadde akikkaatiriza era kyova olaba nga yayitiddwa mwenga opposition temwandyetaaze kumanya biki byagenze kusaka saidi zeeyo najja n'ababuulira agenze kwesakira ngaera bwe yayingirayo neyeesakira era ddembe lye agenze kwesakira omanyi kakati ekizibu kye tulina hafi abantu baba banoonya akawogo ate nga ddembe lyabwe okunoonya akawogo ekizibu kye balina kyagenda nga batuvuma tutegedde ensonga ekututte genda mukasirise ofunekwa nga buli muntu asaana nze njagala but they make their points clear he has always made his points clear lwaki asemberera kubanga ali mu bufumbo buyinza okuba bwakiyita mu lujja buyinza okuba bwaki omusajja ayinza okuba yamulimba nti eno certificate y'emmengo naye nga agijje ku NASA naye nga gyali afumba era obufumbo obwo yensonga emututte ekyankwanza ffe baatuyise
yensonga emutwe ekyankwanza era yagenze tumulaba nga secretary general NRM amutwala. So ndowooza ebirala byonna byakwekangabiriza naye nga tuyinza kugamba nti Honorable Mawari ali mu gavumenti ye minister wa justice. Naye kakati clearly mumulaba ng'eri nga bw'ogambye bamuyisanga mwana mujja na nnyina ate nammwe eno mumwegaana. He'll get awumakati awo tewamubonyebonye. Ffe yasooka otwegaana, ffe tumwegaana, yasooka otwegaana n'agamba nze ŋŋenze. Era juzi tuba tugenda mu kulonda n'agamba akalulu kulonda tekugenda kukyusa ggwanga, okukyusa kugenda kubeera mu busenge obutono. Byali bigambo bye. Era bali teyamanya nti family gyagenzeemu ya mululu. Tebayinza kukkiriza bamwagala ng'okola mirimu. Waliwo balabyeko family ezo. Bwe kutuuka okulima tekubeerako mujja na nnyina. Olubimbi kakati bamwagala akola mirimu. Era kyova olaba nga bwe yakola omukolo eggulu bangi baaliyo. Kaakati kaatabangudde n'ayagala okugenda ku high table. Sirowooza nti bw'akola omukolo eri abayinza okugendayo. Abakwaba abaaliyo. Sirowooza. Honorable George Busigenda muwumuzaamu katono. Bwe tukomawo twagala kutunuulira alternative budget. Eri wansi oba national budget egisinga over 12 trillion. Always alternative budget. Oba yo ebeera tetunuulidde national budget wetunuulidde lwaki ejja ntono? Anti national budget era ebimu byetuwakanya ebibeeramu ebintu ebyokudiibooda era ebeeramu alternative tuba tugamba nti ffe twandikoze kino singa fadde bakola kino. Era hafi waliwo abantu bangi aboogera ennyo ku mitimbagano eyo naawe wano olumu obakyaza ne bagamba nuupu terina pulaani tebaproposinga okujja kugamba nti Museveni aveeko tubawulira okujja kugamba nti Museveni aveeko temulina pulaani tugamba bano oba buli lwe tujja mu kalulu tujja ne manifestos. Juzi twakola manifesto nga tugimenyemenye tukyalina mu bullet points olw'abantu abo abataagala kusoma bintu bingi ne tugamba bagala tugibateremu emoji basobole ogimanya amangu kati twaleese alternative budget tugikuba ebifaananyi basobole ogimanya amangu kati twataddewo era kubanga eba proposal kuteesa nti ffe twandikoze bwe tuti lwaki ebeera ntono tugamba nti waliwo ssente eziri muli zetulowooza nti zakudiibooda egimu kakati okugeza mu budget eno eya Mwami Kasaija ba projections nti emisolo gijja kuba ndowooza trillions oba sente ziva wansi muno mu Uganda trillions nga 44 bwe mazikira bulungi nga 44 naye kati nga ffe tugamba nti waliwo emisolo gye tugamba nti kiri unrealistic kubanga tebasobola kusolooza ate nga waliwo ne proposals zimu zibatedde ku misolo zetuwakanya ng'ezimu ku proposal ku mivumba n'ogamba nti kakati ogamba nti nno emivumba bazongereko emisolo ne alternatives kikuba tereyagala kikadde nga waliwo ekipya tereyagala kwambala muvumba nga yandifunye olulala akoyo akapya akalungi naye kaakati kitegeeza nti ekimusindika eri yakuba nti nno ki tewali sente kiringa nga baateeka ku motoka enkadde teri atayagala vuga motoka mpya eri ku mileage nga bo ze bavuga naye kibasindika eri lwa nsonga ezo. Waliwo proposal waliwo joint threshold kibateekamu ekya 3%. Ekyo bakiteekamu ebiseera ebisinga nga bagamba nti osobola okwewola ssente bwe ziti nga togenze mu palamenti kati ne balinnyisa oluusi ne balinnyisa budget eyo kubanga teriyo bwe bali emyaka 5 teriyo twali tukoze nti budget ya trillions weti tugituukiriza eva twandaperforminga teriyo gavumenti yaleerese nti budget ya trillions 7 era ne ziweera oba ne tugiyisaawo eva tetugituukiriza. Kakati kitegeeza ekyo nti ffe tutunuulidde kwanabadde nza mu kibuzo kyo lwaki mmwe eyammwe eva ebeera natono ffe yaffe tugisala okusinziira ku kiki ekiri ku ground ekirealistic so ekifaananyi kiba Uganda. Ekirala ne tutunuuliza kubanga ffe tuba tutemaatema okusinziira nti ssente wadde bali bazitadde bwe bati ffe twandizitunuza eno eyaffe twatemyetemye amasiga nga 3 amakulu geyimiriddeko agamu g'ensonga y'obulamu lives yes nga tunuulira health and education amasiga agabiri nti tuteeke ssente mu byobulamu tuteeke ssente mu byokusoma kubanga ekikwata butereevu. National budget etunuulizaawo okusinga national budget etunuuliza erinamu PDM
etwala chunk nene nnyo erinamu ebyenguudo bitwala chunk nene erinamu defense etwala chunk nene ne ekyeranze kiyinza okugamba cost of public administration nga mwotadde budget ya mwami Museveni ne State House ne cost yonna egenderako ey'okuddukanya government kubanga cost ya public administration tundu ddene nnyo ku government ku budget era ekyo ffe tugamba tenga tubadde ffe kubanga kati cost of public administration mwe muli ba advisor 10 mwe muli ba RDCs mwe muli ba minister osimanyi kyamanyi namba mwe muli ba RDC deputy RDC assistant RDC kwegamba nga tugamba nti cost yabadde ekendera nnyo singa tubadde mulaba nti eri unnecessary tulaba nti eri unnecessary ezero byabufuzi bya mwami Museveni kubanga naye yaddukanyako ku ggwanga nga tagirina talina nene bwetyo population bwe yali ntono kituufu naye obwebufuzi omuntu bwalwawo olwokuba ayagala asanyuse buli muntu kakati naawe hafi bwemumukyaze waka ne mugamba ffe ekika kyaffe tufuna nk'omuntu ng'agamba kale mbawadde minisita si nsonga oba eriyo nejjo kyogenda okukola kuba asooka kulowooza oba akuwadde obwa advisor kwegamba weesanga olina okwakomodatinga abantu bangi nnyo kubanga kyebayita patronage mu luzungu nti olina bangi bowulira nga basaana babeerawo ku lulwo bolina okusanyusa kakati ne weesanga nga kosti eyo eddizibwa ku mwe wa musolo negenda ng'erinnya yensonga lwaki nagambye twetaaga ba RDC kubanga kituufu waliwo district zaali ennene naye ate waliwo obutemeddwamu nga tebusobola kweyimirizaawo okiraba nga tebusobola kweyimirizaawo so tulowooza nti kosti eyo yandibadde essa wansi budget era bye nsonga ezimu lwaki budget eyaffe eba wansiko kubanga ffe tugamba nti eri erinamu byoyinza okuyita ebiwawaatiro bingi ebitandibaddemu senga gavumenti ebadde eyagala kukolera bantu mbuuzizza ku kyokubeera nti eri wansi naye ekibuuzo ekikulu kye nandibadde nsookerako what's its relevance ya ekimu kino nkikoonyeko nti gamba nti seffe nga tubadde mu buyinza kyandibadde bwekiti ekyokubiri eriyo ebimu ebiggyibwamu bannaffe abamu nga mukama abakutte kola kwate tebalina bukkakkamu kugamba nti ako twakakoppa eyo erina ebimu kebakoppa ne balanga kalungi ne bakatwala naye tebajja kuddamu okukwamagamba nti bantu bakajja mu alternative so kubanga byonna opposition yebaddewo neesoma alternative budget gavumenti yali egitunuddemuko nebaako ekwatamu ebimu ebimu wabayo propose bajja eno nga bwe gavumenti tebalina kwewombeeka humility yakukomawo okugamba nti ako twakajja eri abopposition badde bakasuggestions bibeerawo enfunda si kimu si bibiri naye ate n'ekyokubiri kyandirowoozeddwa nti mu kuteesa mu budget sina kibi okukoppa okukakoppa ne bakaleeta mugundi si kibi mu nkola ebibiina ebingi ekiteekesaawo alternative proposals kyagamba nti nno ffe twandikoze bwe tuti zisobola okuyambako ali mu buyinza n'abako kyakoppa naye ne bwe batazikozesezza nga talina kwekkakkanya okuba tazifunye mu makulu kigenda ku record kubanga tuli mu nkola ya bibiina enkola y'ebibiina etegeeza nti ebibiina bivuganye ku ne ku ideas mugamba bugambi nti nno kubanga nkugambye waliwo abantu abamu abaagala okyogera ennyo nope temulina opposition temulina kyemukola mugamba bugambi Museveni agende then what kakati abo tebaagala kuwaayo budde kuba abamu balina obusobozi obusoma naye tebaagala kuwaayo budde kusoma kuba banafu abalala tebalina busobozi oba buli busoma bipapula ebyo naye nga tulina proposals zino n'ogamba ne baba bali tebazifunye mu makulu oba tebafunye kwekkakkanya okugamba oba tebazitutte olw'ensonga emu oba endala zisigalawo ku record ey'okugamba nti eyo yali ensonga entuufu oba ate oluvannyuma tukimanyi nti walibaddewo ebiseera ebisinga maaso mu luzungu bakita absolved ne bagamba bali nno bakyogera ojjukira alipoota ya Kosase ku Uganda Airlines recommendations ezikoleddwa ezakakolebwa ennaku zino zaali recommended mu 2022 2021 naye ne babisubira mu kasero ne bwesanga so kati bw'ogenda ku record
oluusi oyinza n'okuba emyaka 10 ne bagamba nti naye kubanga parliament tegenda kukoma na Nuupu, tegenda kukoma na Uganda, tegenda kukoma lwaleero. Yes. So nga basobola okugamba abasajja ekintu kino bakiraba bakyogerera baki kino bakiwandiika. Okay. Yeah. Kakati mmwe mwabadde mutematema bajeti yammwe sente mu omusolo sente zigenda vaawa. Ffe tugamba nti sente weeziri. Because mwagamiza 44 trillion government ziboze bagamba nti balina zijja mu omusolo. Tekiriyo, it is very unrealistic. Mwemulooze zina kuvaawo. Waliwo ebintu nga bibiri bitugamba nti sente zijja kufunika. Ekisooka kyakugamba nti tuzibe ebituli ebitolosa sente kyokuyinza okuyita okulwanyisa enguzi kubeera sigali akusatu kupira zino kye bayise safeguarding institutions neogamba nti tulina okunyweza ebituli offices eziriwo ezirwanyisa enguzi ngeza kalisoleswa gavumenti eziriwo mu mateeka zibateeka okulwanyisa enguzi tuzinyweze nti senga onoonya sente ezibula n'ozigaana okubula sente zijja kulabika kubanga tugamba nti Uganda efiirwa sente nyingi nnyo mu nguzi. Ekyokubiri nakugambyeko nti gavumenti eno enguzi y'emu kusigaza erimiddeko nti eriyo abantu bangi nnyo b'osanga abandi abadiibuuda sente ne zigenda ne kalisoleswa gavumenti nyini yakyogera kitufiira trillions bayagamba 10 omwaka mu nguzi. So ekisooka kyakunyweza offices n'okuziba ebituli. Njogeddeko ku kya public administration nti ffe twandibadde tutama nti omuwendo ogumalibwa mu bantu okusasula abantu gavumenti beesasula munene nnyo gwandibadde gukendeera. Ekirala tugamba ekimu ku tax proposals tugamba nti tugaziye ennyingiza kuba kati olwaliro kye bakola zino proposal walaba zibaleese pay as you earn naawe hafi bagenda kwongerako omusolo. Kaakati bo kye bakola ku bantu abangu ab'okugyako omusolo kwagamba nti hafi yasasulwa mu banka katuggyeko wano tujja muteegera wano ono aleese kyapa ku kitransferring katumwongeze kive ku 1.5 tudde ku 3 kuba kyangu tugenda muteegera wano naye ne batagaziya naddala abantu abali mu informal sector eri abantu abali mu informal sector bafuna sente okusinga abasasulwa mu banka naye nga tebasula na musolo senga oba oli awo okugeza ntunda emmwanyi zange sijja kwogera ku nte kwajja kuba abalowooza nti tubalumba senga ntunda emmwanyi ku musiri nenfuna obukadde 10 nyinza okubeera nga sina musolo gwe nsasudde naye ate nga akola mu office afuna obukadde obutaano akoze ki asudde omusolo. Setugamba nti tugaziye entobo ejjibwamu omusolo tufune n'amakubo agagenda mu informal sector kubanga bano bo buli balowooza okulinnyisa bagenda kwogwa omwangu okuŋŋaanya nti kakati ecupa ya bbiya tugyongeze sukaali tumwongeze amafuta tugongeze kubanga manyi buli muntu ajja kyetaaga naye netugamba nti musaze magezi kyokulaba nga muyingiza abantu ab'enjawulo kubanga ku bannayuganda abakola abasasula omusolo batono nnyo tebaera na half oba abayingiza. So nze ndowooza nti egomu ku makubo getuteeka mu proposal zaffe ag'okulaba nga sente zino zifunika. Ekibuuzo ekirala bwe mbanga muyina of course enkola ya bibiina gye tutambuliramu bwe mbanga opposition mubeera n'alternative budget kyekiremesa government oba have you ever proposed it nti government esobola otuula wamu nga bagenda okufulumya national budget batuula n'opposition before even nga temunamwe gwenda mu alternative budget nga tewaliwo na cameras ne mubawa ideas hamwe nabwe ne batuula wansi ne bateekamu ezaabwe ne bazikipinga in ne tutagenda mu bino bya alternative budget. Mu gavumenti ekyakola nga ekigendera kyayo kyakukolera abantu ekyo kyandibadde kibi nkiddemu hafi gavumenti bweba ekyakola ng'ekigendererwa ekikulu kyakukolera abantu ekyo kyandibadde kibi n'okubuuza abalala nti bannange bwe mulowooza ki ku kino. Nakugambye nti ekimu ku biruma gavumenti eno kati bukadde obukadde bwe buyingirawo weesanga ng'oli ku survival era kyova olaba abantu bonna abali bajjanjabeeko ku bakadde bakimanyi nti toyinza kugamba nti kakati mujje ku review kakati ali bulungi bayinza n'okujjanjaba amagulu leero enkya n'asinda olubuto luli n'asinda omugongo kwegamba obeera okuba kiraka n'ogamba kakati katujjanjabe kino ekiriwo kakati gavumenti eno estage gyeriko nti yo one eri ku survival kati webeera ku survival kyova olaba nga ebeera ku biraka yensonga lwaki
financial eba yakatandika mwezi gumu ne baleta ki supplementary nga basaba sente endala n'ogamba kimutaalaba mwezi gumu emabega n'ogamba nti kakati twetaaga supplementary okwewola kwakati budget eno ebimu bye tuvumirirako sente nyingi zigenda mu kwewola naye okwewola okulungi kwandibadde nga mwewola ne mukutegeka ne mugaa tugenda kwewola naye bwewewola wakati mu financial year kitegeeza nti ojja kgenda kuba manirenda kuba batukana okugenda mu bamanirenda aba mu Uganda ne bakuggyako sente ku interest ya waggulu ennyo kubanga bwe weewola nga weetegese kitegeeza nti ojja kukomparinga n'ogambe bano banzija ku interest y'amaanyi ogende ku muntu omutuufu kakati bibimu bwe tuvumirira nti ekyo tekisoboka kukoleka ky'oyogera kubanga gavumenti eri ku mbeera yaku nga bw'onojjanjaba ow'ekyenda-mu-ebiri tuyinza kugamba nti mugjewo omusawo kakati tujja muzzayo emyezi 3 mu maaso era oyinza n'okuba wakavuga emmotoka wakavayo ne bagamba ate kakati agamba omutwe gumuluma nnyo so kati ye eri ku survive yakuba biraka teyinza kikola ekyo kubanga ekigendererwa ekikulu si ekyokukolera abantu ekyakusigalawo mu buli mbeera yonna yonna. Kale tumaliriza why did you prioritize health education unlike bali aba prioritizing infrastructure PDM and all that? Tulowooza nti bino bibimu ku bintu ebikulu ennyo ebikwata ku buli Munnayuganda. Nabadde nina alipoota gye nsoma jjo nga bagamba nti e Rwanda eriyo amasomero agamu mu bitundu ebimu aga private agaggalawo kubanga abantu beeyunidde public school erina eryesanga terina baana. Ekyo kitegeeza nti ekitali kakati ate mu Uganda kiri kumpi reverse. Waliwo ebiseera ebyali nga public schools zez'amaanyi ng'oli agamba omwana wange bw'aba ali wano okiraba ezimu tukyaziona ziwulira nga zinamasagali eza producinga bamukyala Kadaaga bamwami Kabushenga kaakati tulowooza nti ebyobulamu n'ebyenjigiriza bikwata ku buli muntu yenna era bw'obitandikizaako ebyo ekisooka oba kwendezeza sente bannayuganda zibasasula olwaliro mu private school ndooza ne nursery basasula kakadde kamu minimum okwetoloola wano ne nursery school ate nga day school kakadde kamu abamu bukadde bubiri abamu kakati tulowooza nti kijja kukendeza ku sente zisasanyizibwa naye ate kikwata ku buli muntu si nsonga oba oli mufuna nnyingi nga hafi oba oli mufuna mpola nga nze kakati ensonga lwaki tulowooza nti bw'otandika okusooka essira ku ebyo ng'ate bitadde mu ngeri ya namaddala si bino ebyekiyita mu lujja kubanga ekimu tetuvumirira nti no health bakiteddemu sente mu ngeri ya kiyita mu lujja yayogedde ku nsonga z'eddwaliro erubowa kati olwabe bajja kugamba tulaba nti lizze nalabe basharinga ebifaananyi nobagamba naye lyali lyakugwa mu 2021 kakati 2026 mukyasharinga share oba mukyagabanya kizimbi specialized hospital kakugamba yensonga gye ŋŋamba ey'ekiyita mu lujja ey'okuwudiisa era ensonga lwaki tugamba nti bw'oteeka essira ku bintu ebyo bibiri ojja kuba okutte kumpi ku buli Munnayuganda. Kale tweyanza tutangaazamu okutemeratemera n'akadde k'otuwadde. Council George Musi mubaka mulondo wa Chura Municipality and bowaayi twawulira bagenda ku challenging olindiridde? Nalindirira nkyalindiridde teriyo omanyi nga munnamateeka hafi nkimanyi nti abantu bagenda mu kooti olw'engeri ez'enjawulo eriyo n'agenda nga ekyo kyayagala hafi kyokoze ekyokwogerako nti gundi nawodde yakuwawaabidde kakati naye nga bannakira tubakakasa obuwanguzi bwabwe bwaggwa okonda kwekira kwaggwa era eddoboozi lyayogerwa bulungi nnyo waliyo omwami gwe nawulidde agenda mu kooti naye nga ku polling stations 315 talina n'emu gye yawangula kakati kooti yakisalawo dda nti tetuyinza kuyingira mu palamenti nga tuyita mu kamooli era nawulidde ne Ssaabasumba Masaka akikkaatiriza tuleme okumalira bantu okuggyako okutumalira obudde n'egundi naye ate ku nkomerero ya byonna ekirungi kya kooti ntebeera draw tebeera draw ate asingiddwa asasula so kakati ebyo bannamateeka ffe bajja bikolako nze nja kukola bannamateeka gwe bampa. Kale tetugenda kubanga tusukkawo saa zino tugenda mu bigenda biti abadde mulabe mulungi nnyo wa Morning Express.